Omumyuka wa Ssaabaduumizi wa poliisi Fred Iga agamba nti abasirikale abatasobola kukolera misaala gye bafuna mu kitongole balekulira okusinga okulinda okubakwata ku nkoona nga babakwatidde mu mize gy'obulyake. Iga agamba nti singa banaalemwa ne bamala babakwata nga bajja ekyoja mu miro ku bantu ng'engeri emu ey'okujjuuliriza omusaala gwabwe, awo embuga z'amateeka ze zigenda okubalamula. Tuyimbye enguzi mu ggwanga wano tuyimba lugenda kufuuka luyimba nga lugako bazini bokka. Enguzi emisaala emitono gya poliisi omukulu pulezidenti w'eggwanga yajogerako sinza kwogera ku misaala gya poliisi. Twali kololo nga atusinga okukola emirimu n'akola statement ku misaala gyaffe. Awo mba mpiseewo nnyo ate okutandika okwogera ku mukulu w'eggwanga bye yayogera ku misaala gyaffe. Wabula nja kukitegeeza nti buli awulira nti ekimusasulwa tekimala yanditukubidde akasimu oba n'akola enkola yaffe y'okuwandiika ebbaluwa n'aga nti ze bannange siringi emu gye mumpa sikyagisobola kanzireyo ewaffe. Tujja kutuula miitingi zaffe tumutemuye bulungi, ogwo omulanga tujja gukuba eri abasirikale. Iga agamba nti poliisi esazeewo okwekenneenya enkolagana yaayo n'abantu abagiwa amawulire nti kubanga kyesiŋŋaaniddwa nga mirundi mingi abantu ab'ekika ng'ekyo bawa poliisi amawulire agatatuukiridde naddala ku bakozi b'ebikolobero. Tunyweze enkolagana wakati w'abamawulire ne poliisi. Tunyweze enkolagana wakati wa poliisi ne local council zaffe. Mumwaziteekawo local council mumwaziteekawo zaatondebwawo mu ngeri entuufu, tukoze tutya okukolagana nazo. Oluvannyuma Iga atongozza ekiwendo kya poliisi mwegenda okuyitira okulongoosa enkolagana yaayo n'omuntu wa bulijjo. Mu nkolagana eno poliisi eyagala okwagaza abantu ekikolwa eky'okuloopa emize gyonna gye balaba nga mikyamu mu bitundu byabwe okusobola okumalawo obumenyi bw'amateeka. Twagala tuzimbe emikutu egitambuza amawulire mu poliisi amatuufu systems. Kino bwe kibaawo kyekiddirira kyekisembayo. Juzi twafiirwa ASP Mulamba, mwana wa diguri, tumutaddemu essente ayise Masindi, tumutendese, tumugabye agenze eggulu nga district police commander. Baasanjaga busanjazi ng'ente ne tutwala embaale tuziika. Tewali yatukubirayo nakasimu nti nga tufiiriddwa nnyo omwana waffe owa diguri ennamba. Diguri tefunika naye yagifuna n'ajja mu poliisi n'ayambala nga bwenyambadde, baamusalanga kakasi. Kaakati omutima ogw'obutasaasira poliisi ng'egudde ku bizibu gwalaga wagenda wa. Iga ategeezezza nti kino bakikoze okulaba nga bongera obukuumi mu bantu ko n'obutebenkevu wonna.